GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على مصطفى أمين حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد. Tuzze tulaba nga tulaba Lwaaki Nze ekisinza okuleeta oba byebimu ku bireeta obuzibu mu society. Oli naafuna effubitizi, naafuna enge, naafuna ennugu, naafuna ensaalwa, naafuna obunnanfuusi n'ebirala. Naye nno mwana wattu nga biva ku Lwaaki Nze. Olwaleero luno ekyetaagisa okutegeerako ye Lwaaki Nze. Lwaaki Nze, Lwaaki Nze. Lwaaki Nze kirimu ebitundutundu. Ekisooka, oyinza okubeera nga lwaki ggwe oba Lwaaki Nze nga Lwaaki Nze Allah gwalonzeemu mu byengera, n'akutereeza mu byenfuna, n'akutereeza mu magezi. Ng'era oyinza kwebuuza nti Lwaaki Nze owaka mu famire yonna, Lwaaki Nze Allah gwe yalondamu okubeera nti nze muyivu. Amaka tegalimu abantu era aboogezi, era kiyinza okujja nga oyogera bulungi Lwaaki Nze owaka buli nsonga ebeerawo nze mwogezi. Era nakyo kino kiraga amagezi, kiri mu bitone mu byengera byonna Allah by'abaakuwadde. Lwaaki Nze oyinza okuba nga obadde mukulembeze, ng'owaka tewaliiwo bakulembeze okuggyako ggwe. Kati era ne weebuuza ti Lwaaki Nze gwe bawadde obukulembeze, Lwaaki Nze minisita, Lwaaki Nze kadhi, Lwaaki Nze chairman oba watwali oba waaki, Lwaaki Nze imaamu. Ebibuuzo ebyo buli ogenda okubyebuuza ng'ofunye obukulembeze, kyekyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kye yagamba Abu Dharr ng'amusabye obukulembeze, nga si mulonde, tebagambye wabula ng'agamba munnonde, ng'agamba omubaka abeereko ne kaamuwaako okufuga. Naye nti Abu Dharr ekyo kyesonyiwe kireke, kubanga la tasalu imara, obukulembeze buleke tebabusaba. Naye bw'abanga Allah akuwadde obukulembeze Lwaaki Nze, bw'onoowebuuza ekyo ti Lwaaki Nze, ojja kugezaako okubeera nti obeera mwenkanya, olw'ensonga nti qul Allahumma maliki lmulki tu'ti lmulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika alkhair
bw'atyo Omutonzi azza wa jalla akugjamu mu bantu n'akuwa obukulembeze. Kati gwe kyolina okwebuuza nti lwaki nze gwabuwadde? Question eddayo ng'otegeera eri abakuwadde obukulembeze kiki kyennyina omukolera. Ampadde bukulembeze mbeere nga abantu bwe mba mbakoledde ye yagenda okunsasula kuba mukulembeze abeera mukulembeze kubonaabona eri abantu kubaweereza service. Kati lwaki nze okukifunamu eddagala lyakyo kutegeera nti qul Allahumma maliki lmulk tu'ti lmulka man tasha wa tu'izzu wa tuzillu man tasha biyadika alkhair. Tu'izzu wa tuzillu man tasha. Aba kutegeeza ki? Aba kutegeeza nti bw'obanga obadde ofunye ekitiibwa ng'okifunye oli kale katugambe chairman wa district, chairman biki ago masuliya, naye oyina kiki kyolina okusooka okukolamu okukifunamu kwe kutegeera nti akuwadde obuyinza obwo ye Allah era ebeera ibaada. Nga bw'ogituukiriza ofuna empeera kubanga obukulembeze bwo kitonde kizibu. Umaru yagamba basahabi ridwanullahi alaihim ajmain nga bamusaba Ibn Umar abakulembere n'abaga nti la sisobola nyimirire mu maaso ge yantonda ambuuze bwe nvaawo ate omwana ajje nedda sitya kusooka. Kati lwaki nze mukulembeze, nze gwe bawadde obukulembeze, oli sekretary nga sekretary oyo wa muzikiti, oli sekretary wa ttwale, ogenda paka luddawa, yonna gy'olaga oba gurupu yonna gye mba mutaddewo nga eyina obukulembeze bakulonze nti gwogenda tukulembera. Ne bwebeera swala gwe imaamu, lwaki nze imaamu? Gezaako okulaba nti otuukiriza omulimu ogwo. Katugenda mu siyaamu kusiiba, tugenda mu kusiiba abantu nga bayimaamu. Gwe imaamu kiki kyokozeewo okutegeka ibaada eyo? Baganda baffe Abawarabu balina system gye bakozesa ey'okusibula abantu era ku haramu zonna n'ewatali ku haramu Makka waluddawa mu jazirat al arab zonna nga bwe kiri bata omwezi ogwa Ramadan ne bagwetegekera ddala mu bujjuvu, naye nga kiva ku bukulembeze. Kati lwaki nze nnyina okubeera nti nze ndi muze mukulembeze naye otegekedde ki abantu bo mu lwaki nze? Kubanga omaze okutegeera ekyengera kyo. Lwaki nze? Oyinza okuba nga oli musajja alim, musajja muyevu, kubanga lwaki nze ow'ekyengera inda ni'ami, ekyengera okifunye weebuze lwaki nze nnyina ekyengera ekyo. Ng'omubaka bwe yagamba sahabi nti dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Omugagga asaala n'asiiba n'awaayo n'akola emirimu gyonna ghayra riya nga si kweraga. Abamu bamala kugamba nti muleete kamera, muleete bino tumale nze ndyoke mbawe. Waliwo yagamba ku muzikiti w'ekawempe nti nze shekhe njagala omala okuŋŋaanya abantu babeere bangi, ojja kutufuna nga tuli bangi, tujja kujja tukuwe byoyagala seminti mu ssenyu. Nenga ti ya Rabbi, ate kati nkwata sente nziteekemu. Naye sooka weebuuze nti lwaki nze? Lwaki nze? Nze mumanyi. Lwaki nze owaka Allah gwasitudde eddaala tewaali diguri nenyifuna? Oba muyinza okubeerawo nga basatu oba babiri oba bana,
tewaali diguri ne muzifuna ne muzireetawo waka ne muleetawo ebikoofiira soka weebuze nti lwaki nze abamu bwajja naafuna nti lwaki nze ng'abadde muyivu ate kyafuna afuna kiburu okwekuza afuna kiburu okwekuza kati lwaki nze mukyengera nayonooneka nuhu alayhi salaam bwe yali agenda okuva mu nsi muno yayita abaana be n'abawa ebintu bibiri n'abeekesa ebintu bibiri naye mu bibiri yabeekesa asihirun eddogo yabeekesa eddogo kati abantu bali mu kuloga mindi agenda kwewola n'amala okuloga neyeekebera n'akola atya agenda kuyingira dduuka oba katale oba kiki n'amala okwebuuza allahu akbar n'abagamba nti ekyokubiri mbeekesa alkiburu okwekuza kati lwaki nze ayina waayonoonekera mu ilmu mu sente mu bugagga ayina waayonoonekera mu bukulembeze kati lwaki nze waayonoonekera kwe kubeera nti ofuuse omuntu eyeekuza nayinza okubeera nga obadde olina sente ng'oli mugagga allah nakusitula mu famire eyo bwakusitula mu famire nekutegeera nekumanya era ng'ebizibu ebibeera mu famire g'obimala era nga wabeerawo alina kyayagala njagala kumaliza nyumba yange okisobola kimaliriza era nga wabeerawo oba ayagala kufumbiza oba waliwo afudde awo wonna otegeera oba omanya ekiba kiguddewo kubanga gwe bakibuulira n'okisolvinga ensonga neggwa kati n'okimanya n'obeera nga ensonga gy'oliko yentuufu ekyo kyo kituufu kubanga asadaka tamnau mautata soi bwebuyagala okufa enfa ennungi waayo watutufiu ghadaba rabbi n'obusungu bwa allah bukola ki ero lyeddagala lyakyo bw'omanya nti lwaki nze ng'obadde olina ssente n'ozikozesa mu butuufu bwazo n'olabirira abakwetoolodde ab'owaka n'olabirira bannamba bbiri ba akarib ab'eŋŋanda nga ekibuuzo ky'olimu kyebuuzibwa nti lwaki nze allah gwe yawa ekyengera kino era n'otegeera tageti ya allah lwaki akikuwadde nti omuntu bw'obanga obadde oyina akantu koyina obusobozi bw'oyina waako lisaili walmaharumu waako ab'eŋŋanda n'abantu abalina ebizibu kati ekyo bw'okitegeera ojja kuba oyingidde mu lwaki nze omutuufu kubanga lwotegeera nti lwaki nze nnyina emmotoka ku kyalo luli covid yabaddewo ng'omuntu alina emmotoka abeera wa bbeeyi naye ng'osooka ne weebuuza ti lwaki nze nnyina emmotoka lwaki nze nnyina emmotoka n'otayita ku mulirwanaawo n'otabeera jaaru soi omulirwano omubi oguteeka kugamba ku mirirwano egiguliraanye ebizibu okunakuwala n'omanya nti akati kubanga ne bwe yali badde kuzimba nnyumba consultant ku nsonga eyo ng'oyagala kulinnyisa kisaakaati akulaga nti puroguramu yali badde ennungi yogera ne mulirwanaawo kati lwaki nze
nze nagozi nze ndi enkoko buli lunaku ng'abaana ba mulwana tebalya oluusi basiiba naye nze wange ngula enkoko n'ennyama. Lwaki nze? Tereeza omuliraano, tereeza omuliraano. Allah yakusitula mu ddaala eryo. Lwaki nze? Kijja kukuyambako mu mbeera endala. Lwaki nze? Nga obwetaavu obuliwo buyinza okuba bwakuwandika buwandisi bbaluwa just nga kiri mu birundi ebiri. Imma oyinza okuba nga obadde olina bukulembeze oba osobola ogiwandiika neebeerako weeraze ng'egenda kuyamba society mwoli etya. Nga mwana wa muganda wo tasomye yeetaaga bbaluwa oba asomye yeetaaga mulimo. Kati lwaki nze? Oba ogenda kumufunamu oba ogenda kufuna mu lwaki nze? Kubanga man dalla ala khairin, bw'olaga ekirungi falahu mithlu fa'ilihi, ofuna ekirungi, ofuna empeera ng'ez'oyo omuntu aba akikoze. Kati lwaki nze? Lwaki nze? Era ebimu kubireeta emirembe, society neba ng'eri bulungi, ng'eri mirembe, nga yeeyagala, ng'ono abuuza ku munne, ng'osobola okugenda ku mulirwano n'omubuuzaako, osobola okugenda ku muganda wo n'omubuuzaako, osobola okubeera nti ne bw'obanga obadde katugambe musalla muzikiti ku kyalo nga tebakwevuma. Kwe kubeera nti kuliko abantu abalina ebyengera, ng'ebyengeri babitwala nti si byabwe, by'abantu ababeetoolodde, by'abantu ababeetoolodde. Society ezimbibwa ng'erimu essanyu, era society bwezimbibwa ng'eraga nti kwali badde kwefunza bintu ebyo omuntu byaba afunye, ebeera nga bw'olaba surati al-qalami. Tonzi agamba nti inna balawnaahu kama balawna ashaba al-janna. Yali aleeta ekyafaayo ky'abavubuka. Abavubuka abo nga bali mu suratu nun wal-qalami wama yasturun. Bwe yali akireeta, abavubuka tebatunuulira kiki kye bateekeddwa kukola. Lwaki ffe tulina ebyengero ebyo? Ne bazimba. Taata waabwe agenda okuva mu nsi ng'alina waswaya ekiraamo akikoze, ne bakivaako. Kubanga yalinga ebyokulya byonna ebigwa wansi nga byaba misikini, byabateesobola, ng'alina ennimiro ye. Ate bo nga waka bakozesa bino ebyokulya ebisigadde ku miti, miyembe, micungwa, bwe biti ebyo. Era nkuwa amagezi, awo waluuka nyokuta, nkuwa amagezi nti omuntu ng'obadde olina ennimiro, ennaku zino abantu bazudde ebijjanjaba emibiri, era bye bireese endwadde okubeera nti zirinnya wano na wali. Kwe kubeera nti omuntu waalibadde okwata ennimiro yo n'ogiteekamu alfawakiha, n'oteekamu greens, n'oteekamu ebibala nga bwe bifaanagana byonna, n'obeera ng'okoze ennimiro eyo, ejja kukuyambako kubanga byali obugagga bwabedda. Kati lwaki nze? Taata waabwe amala okufa, abavubuka bejjako emirembe gye balina, kye baali basuubira ng'ate kirala. Kubanga bo bennyini baatulamye eti ne baga nti taata waffe embala yamulema. Baalema okutegeera nti taata waabwe yategeera nti lwaki nze nnyina ennimiro, nze mugagga ku kyalo, nze nnyina ebyobugagga ku kyalo,
nze nnyina muyimba agapangisibwa ku kyalo, nze nsobola okugula okusiibulula abantu kati tugenda mu Ramadhan, nze nsobola okusiibulula abantu ku kyalo ku muzikiti wendi. Mulimu abantu abasobola okubeera nti asobola okusiibulula omuntu abantu mu muzikiti waali Ramadhan yonna, naye n'agaana okitegeera. Ne baali mu kitegeera, ye taata waabwe yakitegeera, naye bo ne bagaana okitegeera. Bo kye baategeeramu kwe kuzimba lwaki ffe tulina ebyobugagga twagala miskiini bano bagende okujja bano abateesobola ng'ennimiro tumaze okugamba okujjamu ebibala byonna basange nga mpewo nga bbanga tewali naye nga hisaabu yaffe embalire yaffe tugenda kubeera bagagga. Bwe kyekyali ekyabwe. Kubanga oyinza okubeera ngaoli ku kyalo togaba mirimu, kyekyo. Oyinza okuba ngaoli ku kyalo ng'abantu b'oku kyalo tebakufunamu, so nga ate wali badde obeera ku kyalo ng'abantu bakufunamu. Beerawo ne by'oteekawo, oluzinga olwo olusime, baseneko amazzi, bayambibwe. Ezo ng'ezo sadakatul jaariya ze zitegeeza nti lwaki nze Allah gwe yawa kino obugagga buno kannongooseza abantu bano. Naye bali abaana baagaana, bamala okubeera nti bagaanye, batula miitingi naga nti tugenda nusalimun naha musbihin, tugenda kubeera nga tukungula ku makya wala yastasinun fataafu alaihim taifa min rabbika wa munaimun. Tozi naabi n'akyusa system nga gwe bw'onooba nga obadde otise konteyina zo ziri ku mazzi emmeri nejja, oba zivuddeyo konteyina n'ogenda okusanga nga agayayi gakikoze gajjemu ebintu gabitutte gatunze. Ne wano nga nawe walemu okutegeera nti lwaki nze nnyina obugagga buno, so nga ate obugagga bwo ekiyinza okubeera nti kibukuuma eddagala lyabwo okubeera nti bukuumibwa, jamu emitendera 8. Innama sadakati lilfukara walmasakin. Abantu abo abakwetoolodde balina hukuuku zaabwe mu maali yo. Kati lwogamba nti lwaki nze, ng'omanyi nti eyakuwa ye Allah nannyini buyinza, n'ogamba nti lwaki nze gwe yakiwa, kitegeeza yali alina byanjagaza, nnyina amaana gye nnyina okutuukiriza. N'ogituukiriza, kiki kyofuna? Ofuna emirembe mu bulamu bwo. Kati bali abaana baagaana okutuukiriza amaana yaabwe nga tikyalina wasaaya, nga kiramu kya mukadde waabwe. Yaleka nga abanaku balina we beeyagalira, n'abafamire waka balina we beeyagalira, n'aleka nga ategese. Abaana bagati taata waffe kye yakoze si kirungi, tukungule tubeere bagagga, tukole tutya. Kyekyo ekiri mu lwaki nze mu ngeri y'okwekuza n'okuzimba. Era bagenda okera ku makya ng'Omutonzi azza wa jalla nga ebintu ebyengera byabwe byonna abijjewo, kubanga bo balowooza nti bo be balina okubeera awo, tebalina kuyamba, balina kutambulira awo, ng'obulamu bwabwe bulina kubeera nga bulungi bwe butyo bifaanagana. So nga ate Omutonzi yali abawadde bategeere nti lwaki ffe tulina ebyengera. En fadl Allah agituwadde, naye lwaki agituwadde? Lwaki atuwadde fadulu eno? Ekyengera kino lwaki Omutonzi akituwadde? Ne bagenda ne beetunulamu, ne batunuulira, ne balaba ti butuufu omulimu nga bwe gubadde gutambula, kati tukole bwe tuti mu kifo kya kino. Allah ng'akyusa. Era ebimu ku bikyusisa obulamu, kubanga wano omuvubuka yajja n'ambuuza naga nti mbutuufu Shekh, njagala ombuulire, abasajja abeeru balina sisitemu yaabwe, omuntu asobola okufa n'afa, abaana ne basigala nga bali bulungi, nga bagagga, balya banywa,
neffe wano lwaki era kinamuddemu ne mugamba ekyo kiva ku nsonga erimu kutegeera nti lwaki ggwe kati lwaki ggwe ng'ogamba otya ti innama utiituhu ala ilmi indi bino nabiweebwa olw'okubeera nti ndi musajja mukugu muyivu nze nasoma nze ndi kino nze ndi mugagga nze nkola nnyo nze kiki nze ekyo kyekireeta obuzibu ne tujjawo insurance erina okuyingirawo ekuuma ebyobugagga byo nga insurance yeriwa bw'obanga obadde mugagga gezaako okulaba nti oyamba abantu sooka weebuuze nti lwaki nze nnyina obugagga ng'abalala tebalina era weebuuze ani abugaba kubanga turiju llaila fi nahari waturiju nahara fi llaili ajjawo ekiro n'ateekawo emisana nakijjawo n'ateekawo ki ate n'ateekawo okufa n'ateekawo obulamu wayarizuku man yasha bigairi hisaabi agabirira gw'aba ayagadde bigairi hisaabi ng'enteekateeka ye kubanga agamba nti yennyini nahnu qasamna maishatakum agamba nti nze subhanallah nze nateekateeka maishatakum ebyenfuna byammwe maishatahum ebyenfuna byabwe ebyenfuna byaffe Allah yabitegeka naye mu kubitegeka buli muntu n'amuwa ekikye kati gwe sooka otunuulire nti lwaki nze nnyina oyinza okuba nga gwe ng'osobola okuvuga emmotoka lwaki osobola okuvuga emmotoka lwaki gwe oyinza okuba nga oli musajja musuubuzi lwaki gwe musajja mulala alimu mumanyi lwaki gwe ayinza okuba nga hafizu alquran lwaki gwe banna abalala tebagikwata lwaki gwe omanyikiddwa era gwe oli ku mmeeza lwaki gwe tegeera ekyengera kino Allah kyakuwadde talanta yo Allah gyakuwadde otegeere nti omulala batagirina nze kamuyambe mu kino ye kyakwagaza kati ate niwobeerawo lwaki nze neweekuza omwami omu yayogera ekigambo yagamba nti ewaffe tetulinayo mugagga omugagga eyali badde ngaaliyo yenze naye nange simanyi bugagga gye bwava kubanga bwe tunulira ewaka nsanga nga ffenna tuli bantu ba wansi baavu so nga ate omuntu gyali badde alina obugagga kubujja ku baganda be ku bataata be n'abufuna naga naye nze bwe neetunya bwe nti ndaba nga neebuuza obugagga bwavaawa kati ye nga yeebuuza nti lwaki nze mugagga mu famire naye mu bigambo ebimu byagenda ayogera nti saagala ku bantu nze kummanya era saagala bugagga bwange kubuzannyiramu saagala bugagga bwange kubuzannyiramu nze sizanyisa ssente wabula ozanyisa ssente tolina gwogenda kubeera nti olina gyogenda okuzijja naye erabira nti agaba ssente yeruzuku man yasha bigairi hisaabi agaba ssente bigairi hisaabi nga ye gwaba ayagadde ti ono gwe mpadde naye mwagalamu abeere nga ayamba abantu gwe neweekuza nobeera mugagga notandika okuboggolera abantu geroga nti lwaki nze nafuna ssente lwaki nze mugagga mu famire lwaki nze mugagga owaka lwaki nze mugagga ku kyalo lwaki nze mugagga amanyikiddwa nyina amamotoka nyina biki nobibala era abantu babibala nnyo nyina emotoka 8 nze omwana gyaba yagadde gyavuga bagenda mu diguri nagati lwaki abaana be basomye nagati nze nyina diguri zisukka mu 10 ekyo nakyo nakyenyumirizaamu
natamanya nti bano abawulira n'abalaba abawulira baagala bajje balabe ku baana bo naye nga mu bantu abajja kgenda bajja balabe ku baana bo engeri gye balina digiri naye nga biiso ebimu ku bitta emirimu gy'abo abalina digiri n'emirimu gya bizinensi kiiso kweyogerako abantu nebategeera kubanga oli ekimuleeta ogwategeere bizinensi yo gyokola gye wajjemu ssente kiiso kati gwe nojja n'okola n'omala n'oyogera ebikukwatako ye najja ng'ekimuleese kulaba akkuba ekiiso so nga ati al ainu haqqu ng'ekiiso weekiri kituufu ng'ekiiso weekiri kituufu oli asobola okulaba ennyumba ng'obadde ogizimba neegaana okuggwa nalaba abaana nga basomye najja n'abakungiriza abaana ogenda okakala bamaze okusoma emirimu gibabuze bwe biti ebyo al ainu haqqu ekiiso weekiri lwaki nze nyina ekyengera era lwaki nze ekyengera kino nkikozeseza tutya abavubuka abaalema okutegeera ekyengera baalema okukitegeera kyebasalawo ne baagala bakikyuse ekyengera ekyo nga bagala lwaki ffe tuyina abantu we bakuŋŋaanira ne bajja ne bafunawo ekyokulya allah nebeera kiburu nebeera ng'eyo kiburu okwekuza n'ozimba olw'okuba nti olina ekyengera kino n'olema kwebuuza nti lwaki nze nnyina ekyengera ku kyalo nze nnyina ekyengera ekyokuba nti nsobola okutaasa bannange nze nnyina ekyengera okubeera nti oliwo abalina obuzibu alina kuddukira gyendi era sooka weebuuze lwaki abalina obuzibu baddukira gyendi bw'ona okitegeera ojja kutegeera nti lwaki nze kyabbeeyi lwaki nze kyabbeeyi naye yinza okubeera nga ogamba nti lwaki nze nga kyengera ate oyinza okubeera ngoga nti lwaki nze nnyina ssente saagala kunneemanyiiza era abagagga basinga obungi oba abayivu beemanyi balina kiburu oba abakulembeze ebyo byonna bireeta kiburu olw'okubanga olaba nti gwoyina ekyo gwoyina obusobozi bwekyo omukulembeze eyasoma n'omugagga babeera buli ssaawa abeera mu kwebuuza kujjako marahimallah allah gwaba asaasidde era abuuza naga nti lwaki nze nnyina ekyengera kino nayagala akikozese bubi ekyengera okukimanya naye enkozesa yakyo kikozeseza otya mu ngeri ya kiburu abantu bayitako nebakuba amazzi tubagambyeko tinasore bwoli amenvu bikuta bikyani ani nkoko zizolidde ku makubo ogenda ozisula mu maka g'abantu bo bayere kasasiro okumanyiiza okwo baletera stress n'okubeera nti balina ebirowoozo babiteeka ku ggwe bwekubeera bupoloti obukuliraanye ogenda obutemaatemako kubanga ng'oyina obusobozi obwa ssente oba oyina obusobozi bw'okukyusa ebiwandiiko kati abantu bali mu kukyusa ebiwandiiko by'amataka olina akyusa zino n'atuusa amayumba bikyani bali mu kukyusa ebiwandiiko bya busika olina abeerawo nga ayagala akikyusa kidde mu kutegeera kwe kati lwaki ggwe amagezi g'olina agakutwala nogati kaŋŋende mbalooya kaŋŋende mbalamuzi kaŋŋende mikino lwaki ggwe naye nga ate omutonzi yagamba nti wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil watudulu biha ila alhukami litakulu farika min amwali nnas
bilismi wa antum ta'lamun. Ntoza ganya okugenda okukyusa ebiwandiiko. Essomero siriryo n'oditeeka mu mannya go otera ofune. Ettaka siriryo n'oliteeka mu mannya go ogenda ofune. Bizinensi siyo naye gitadde mu mannya go obeere mugagga. Ebyo bijjayo nnyo ku bantu naddala. Omuntu bw'obanga abadde ayawukanye n'ensi kati ngaawo abaddawo mu bigere bye oba abadda mu ki mu mbeera ey'okubeera nti balinga abakuza bazimba ne beemanya ne bakyusa ebiwandiiko abantu ne babonyabonya. naye fa amma al insanu idha mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalaahu wa qadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani nagati kalla bal la tukrimuna al-yatim. Okyusa ebiwandiiko wano na wali, okyusa empanyi wano na wali obeere mugagga naye ensojja gireka. Teweewalaawala ensojja gireka. Ate n'ebyobugagga byonoba okozeeko ne bonoba omaze emyaka 10 law yu'ammalu alfa sana. Omuntu ne bwabanga awangadde emyaka 10 Mutonzi agamba nti wama huwa bimuzahazihihi min alazabi yambar. Kino kyobbye kuba nno kyokugamba obukumpanya bwokoze bujja kubeera nga bweyoleka. Naye kati ennaku zino embeera yakukyusa biwandiiko embeera kukyusa biwandiiko wano na wali, kukyusa mpewo. Oli asindise sente ze zibudde wa zibudde London zibudde luddawa ng'ozikyusa mu bbanga awo n'okyusa empewo nga zijja ku akawunti yo naye ng'ate abadde azitadde ku akawunti ye. Kati lwaki nze mu magezi kozesa amagezi go gano ng'oli azze kwebuuzaako bwebuuza abange nkoze ntya njagala kukola transfer ya ssente, abange nkoze ntya njagala kukola transfer ya mmotoka, abange nkoze ntya njagala kukola transfer ya ttaka, abange nkoze ntya njagala kino njagala kumpandikira bbaluwa egendeko mu ministry ndabe njagala omwana wange afune omulimu njagala. Tokikozesa nga chance nti kati ono bwino mumufunye. Tokikozesa. Tokozesa chance eyo ey'okugamba nti bwino mufunye obw'okubeera nti kati ssaawa zino ngenda kubeera nga nkyusa ebiwandiiko. Agenda okutuuka ku akawunti nga tekuli. Lwaki nze? Togitwala nga kwekuza. Lwaki nze n'oduulira abantu kwogera obubi akamwaka obusagwa. Kubanga abasinga obungi ababeera n'abumwanga bwa busagwa nga bulinga butwa misotwa babeera n'ebyengera bakyabayogera ekyo. Abalala babeera ne stresses nga zamukwata alaba nga takyalina essuubi so nga ate eyamuteekawo waali ye mugagga w'ensi eno yeggula 7 n'ensi 7. Atambuze mashariki n'ajjayo enjuba n'ajjayo mwezi n'abitwala emagaribi ne biweera nga biwungeera enkeera ntuddamu ne tubifuna. Yarzuqu man yashaa bighairi hisaabi. Ebyenfuna buli muntu yagenda amwawulirako. Kati gwe oli mu kwekubagiza oyogera bubi naye ng'ekikuleetera okwogera obubi kuba nti oluusi olina stresses eza kino gumiikiriza kubanga ne bw'onoobeteekako stress ojja zimalawo. Naye nga basinga okwogera obubi agati lwaki nze. Kati oyaze nga lwaki nze ng'alina obuzibu yoyo alina ebistresses. Ate agati lwaki nze nga ye mugagga n'aduulira abantu n'atwala ebibanja by'abantu n'atwala bizinesi z'abantu n'abakyusa n'atwala baka abasajja kubanga alina ssente. Abamu bakalina n'abaana kubanga alina ssente n'atwala buli kimu omuntu kyeyali badde alina nti kati emmotoka n'azikyusa. Fa amma al insanu
idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah bwakuwa ku riziki nobeera nga ofunye amaanyi, enjogera ekyuka, notandika okwemanya, nolaba nga buli wamu gwolina okubeera omukulu, gwolina okubeera gwekino gwekino. Ate ayinza okuba nga akuwadde ilmu era nayo nga kyabugagga, era nayo nolaba nti gwolina okubeera kino, gwolina okubeera nti gwokulembera buli kimu nekyotasobola, ate nga tolina na ssente. Kubanga omuntu owa kalaamu ate si yabeera omugagga, omugagga abeera mulala, aba ayambibwa nawa kalaamu. N'obukulembeze bwe butyo. فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أحانني. ate Allah ayinza okuba nga akutegese nojja nofuna ssente nogaggawala nobeera bulungi nezikugwako, kati ate awo notandika okumuloopa buli wamu nogenda nti kati ate sente nzigolaba nalinya sente golaba nze kino naye yazinzijako ate abamu bamujuliza nemujuliza wewunye nzigolaba nali sente yazinzijako naye nga nze nali ngaba nnyo nzigolaba nali okuzijako nzigolaba muzikiti gwe nzena guzimba noyogera ebigambo nga bingi. Nyomutoza agamba wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Allah ayinza okugerera riziki nekola ki? Oyinza okuba nga owangadde tolina ssente era nze nno gemulaba wano nze ate nze nkyalina kyenkola, nze sisobola, nze ssente nze ebyemire ebyessimu nabiba nako, nze nogenda ngaekyo kyoyogera tolina ssimu kubanga gwe Allah yakuba omuggo bwote bwoyogera. Nze nakuba omuggo n'abaana bange simanyi obaani abaloga, ebyo byogenda oyogera kubanga olowoleza nnyo mu shiriki n'okuloga embeera. Naye ng'ensi eno ntegeke, kati sooka weebuze lwaki nze ng'obadde olina ekyobugagga, obuze nti lwaki nze, okituukirize, oleme kubeera na kiburu kwekuza. Lwaki nze, ojja kufuna emirembe. Nuhu alayhi salaam bwe yawangaala n'awangaala naye yatuuka okuva mu nsi n'ayita abaana be n'abawa ebintu bibiri, yabeekesa ebintu bibiri n'abaagazisa ebintu bibiri. Ebibiri ebyasooka ka mikono katono nti la ilaha illallah, bimu ku byebakubiriza okubeera nti babeerako ne subhanallah wa bihamdihi. Yenteekateeka y'ensi mweyimiridde, subhanallah wa bihamdihi yenteekateeka y'ensi. Nagamba nti ate mbeekesa ebintu bibiri. Ekisookera ddala asihiru, eddogo. Ekyokubiri ashiriku, okugatta ku Allah n'ekintu ekirala. Basahabi omubaka bamala bagamba ensonga eyo, consultant yamugamba nti asihiru, eddogo tulimanyi, limanyikiddwa buli wamu wonna dogo, lwakuba nti kati abantu beefuula abatalimanyi. Oli omusanga n'agenda ku leediyo n'agamba abantu nti nze nzijanjaba. Ojjanjaba ki? Tize nzijanjaba omukwano. Wakati wali mukwano ba utakwagala, jangu nze nkole ki? Kalina kuzibamanyi balina ne kaswiki. Jangu nze nkujjanjabe. Oba togenda kumujjanjaba. Bakyala mmwe mwegendereze ne baami mmwe bagenda mu shiriki. Nti bw'otuuka bakuwa ejjinni nga ssajja oba bayinza okukujjinni nga kkazi, kyova olaba nti omuntu bw'ayingira mu kugenda mu shiriki eyo amaka gafa. Naye golooza lwaki gafa? Oli addira amajjinni gali g'alina n'akwata ejjinni ekkazi n'alikuwa gwe omukyala oba n'aliwa omusajja, ne lituuka wano ne liraba nga
lifunye amaka nitandika okubeera nti lyegwanyiza omusajja oba lyegwanyiza omukyala, awo wava okwonooneka kw'amaka temugenda emishiriki. naye oli ajja n'ateekako ebirango n'agamba nti nze ntereeza amaka. Otereeza amaka otya? Otereeza amaka otya? Consultant yatuwulira engeri y'amaka gye gatereeramu. Ogatereeza otya? Ogatereeza mu lubereberye mu kunoonya omukyala, n'ogatereeza mu lubereberye mu ebisongo zikwasiza Allah, n'obatereeza wano nga mwegatta, awo nakubeera kutereeza amaka. Kakati gwe ng'ogamba nti nze ntereeza amaka ng'okutte ejjinni lyowaddeyo eri, kuba jjinni basobola odditeeka ne bebeera ku ssimu ng'eno, n'ateekako amajjinni ge ne gabeera waka, naye nga gazze kwonoona, kubanga wayataallamuuna ma yufarrikuuna bihi baina almar'i wa zawji. Ekireeta amajjinni kwonoona kubatabula, innama yuridu shaitaani an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha. Ekireeta shaitaani kuleetawo obulabe nakunyiigangana. Omusajja agenda okudda waka nga oli mukambwe muyitirivu, ate naye agenda okudda waka kimwambalira mu kkubo ng'atandika okunoonya obusongasonga. Olw'okuba omuntu omu ku mmwe yaddira shayatini amajjinni n'agateekaawo waka mbuga muyambe, gagenda kuyamba ki? N'olwekyo abaana ba Nuuhu alayhi salaam bw'atyo bwe yatuuka n'ababuuza ebibuuzo, mpaka atugamba nti yebibuuzo babuuza, bamugamba nti basahabi bamugamba nti eddogo tolimanyi, eddogo limanyikiddwa, naye al-kibr okwekuza ne bamugamba nti kwe kwambala omuntu okwambala engatto n'atambula nga adigida yenyiga avimba. Nagati kwe kwambala engoye nga nnungi n'atambula ng'era avimba, nti kyeki ya Rasulallah? Kwe kubeera n'emmotoka ekidduka, motoka eryawo ng'enyirira nungi ekutwala wayagadde namumpya, nagati nagati kyeki? Nagati kiburu yegamulu nnaas, kwe kukakkanya abantu, kwe kukakkanya abantu. Naye ebiseera ebisinga omuntu bw'abeera n'ekyengera, abasinga obungi tebakola kiri kyakwebuuza nti lwaki nze, n'anoonyamu ebyengera, n'ajjamu sadaka bwe bange badde maali, n'ajjamu zakatul maali. Oyo akyebuuza nno, oyo yeebuuza nti lwaki nze nnyina ssente zino, kanziweeyo abaavu oba emitemwa, buli muntu afune ku mutemwa gwe. Abaavu, abaki, abasibe, emitendera giri 8, oyo naba yeebuuziza bituufu. Ramadhan atuuse ng'ono kusiibulula, buli muntu agende ku muzikiti waali atandika okubeera nti asiibulula, ne bayimamu mukole omulimu nga waliwo puroguramu ez'okusiibulula abantu, oyo abeera bulungi. Naye waliwo lwaki sinze nga yo kiburu, kwekuza, kuba abantu mazzi, kwogera bubi, bw'obeera mu banno ku mukolo banno gw'ovunaana, lwaki gwe kino, lwaki kiki, oyogera bubi akamwa ka busagwa, mwe sente z'abalema naye muli awo omuntu nabutunuzi ng'olinga agamba nti gwe sente olina wazijja, gwe bakkiriza gwe wekka, so nga ate inna Allaha huwa razzaqu dhu quwwati al-matin. Yayagala awo gwe sente naye ng'oyina ky'olina okumanya ti lwaki nze nnyina ssente, lwaki nze nnyina ssente. Obeere ng'oyina emutama gw'oteeka okubeera nti owaako, ogendeko e Makka okole hijja, oweeko sadaka, Ramadhan etuuse okole ki, abeetaavu lisaa'il wal mahrum ab'eŋŋanda obaweeko, owaka oleme baliisa bijanjalo wekka, lunaku ku lunaku omukyala we abeere ng'alabika bulungi. Ekikulu byebikulu. Abamu Ramadhan agenda kutuuka omwezi nga gutuuse, ajja kubeera waawa owaka aleme kubeera nti alina ebintu byagula ebitandika omwezi gwa Ramadhan, istikbaru Ramadhan. Naye abagagga basinga okubeera nti beekuza, kwe kukakkanya abantu. Oli n'amusanga nga tateekeddwa ku kukakkanyizibwa, ayinza kubeera imaamu ng'awo. Baimaamu edda baabakkakkanyanga nnyo,
nnyo baimaamu, babakakkanyanga nnyo, bamwambaza kanzu, ekanzu eyo nga enjereere, ngamba njereere naye ngogamba erimu ebituli. Era nakakati omulimu eyo yembeera gye bakyayagala okubeerako baimaamu, kubanga abagagga baagala berenga bebakulembera obusiraamu. Ekitali kituufu, buli muntu agende ku lulimbi lwe alukwasaganye. Ensonga bwe zibanga za busiraamu ziberenga baimaamu bamashaikhi be bazikulembera, naye muleme kweyitiriza, muleme kweyitiriza. Era nga mu kyonna kyonna omubaka musallama basahaba bamugamba nti ya rasulallah, sihiru eddogo tolimanyi, abantu babeera mu kuloga buli wamu, kati baloga ate nga bagira bugizi, bapanga bupanzi, si bituufu. Babeera mu kuloga zigira amayinza biti ebyo, naye nga si bituufu. Naye ate okwekuza gamulu nnansi kwe kubeera nti okkakkanya abantu, gobeere ng'olina ebitiibwa naye nga ki teweekuza, weekuliza ki? Okakkanye banno. Buli muntu alina ekitiibwa. Lakad khalakna al insana fi ahsani takwim. Mutonzi bwe yali ategeka omuntu yamutegeka fi ahsani takwim, ekifaananyi ekisembayo okuba nti kirungi, ekisembayo okuba nti kirungi, n'amuwa ekitiibwa kye. Ne bw'abanga abadde afudde tusitula musitule, bwe tumala omunaaza tumunaaza, ekyo kitiibwa. Bwe tumala okumunaaza ne tumusaalira, ekyo kitiibwa. Bwe tumala okumusaalira ne tumusitula ne tugenda tumuziika mu nziika, abantu kati baani abasseeyo? Abantu basobola omukwata obulungi, abasobola omukwata obulungi. Era bwe tugamba nti mwe mukeeyo, gwe mutabani, gwani, mwe muba mulina okukkayo nga mukwate bulungi, mumukwase Allah, ekyo kitiibwa. Kati gogenda okakkanya abantu ebitiibwa byabwe olw'okuba nti olina ssente, naye ng'omutonzi yaruzuku man yashaa bighairi hisaab. Bukeera ku makya, omwami omu yali ku kyalo nga musajja bambi miskini, katugambe bwentyo nti yali musajja muweereza wa ddiini, naye atuuka akabanga niwabeerawo entalo atono ate biki ate bulongoto nga mungi, n'adduka ku kyalo ekyo n'avaako n'adda ku kyalo ekirala. Naye Allah yamwanukula, kubanga mwami oli nga ennyama okugirya ebeera nduulu, sukaali okumunywa, ng'akola oda n'okutambula nnyumba ku nnyumba, abeere nti afuna kasukaali ako. Naye yatuuka akabanga ng'ate eyali akola ebyo nga ate alinga ate yakolera abalala okubeera nti babeera bulungi. N'olwekyo weetegeere nti lwaki nze nnyina obugagga naye nkya tebunveeko? Lwaki nze nnyina obugagga enkya tebunveeko? Kati lwaki nze okwemanya si kulungi, n'okukkakkanya abantu si kulungi? Lwaki okukkakkanya abantu olwa ssente z'olina? Si kirungi, si kirungi. Qarun yali musajja omwavu. Naawe sooka weetunulireko, tunula gy'ovudde mabega, kiki kye wali kati ky'oli. Yali musajja omwavu, omutonzi n'amukyusizaamu n'afuuka omusajja omugagga, kubanga ebyafaayo twali tulina biyiga ebyo. N'abeera nga lubaawo okuli message story gye tulina okusomako, story tutegeere nti omuntu alina obulamu bw'omuntu bulina kutambula butya. Osobola okubeera nga obadde mwavu akabanga, era weebuuze nti lwaki nze Allah gwe yasazeewo kangumiikirize. Ng'embeera eganye bangi nnyo badde mu mbeera eyo, n'obeera omwavu akabanga, weebuuze lwaki nze Allah gwe yasazeewo. Ogenti babanga nze gwe yasazeewo, tawakkaltu ila Allah, nsazeewo Allah yankulembedde mu nsonga zonna, era ndabirira, kitegeeza nti alina ensonga lwaki, kubanga wajalna likulli shay'in sababa. Alina ensonga lwaki nze sirina ssente ng'oli alina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.